manyikiddwa nga Baluchi Vohal Patel ekyandibadde nga ekika kye afubutuka mu basajja bamanyikiddwa nga ba Gujarati Indian Muslim era nga yazaalibwa omusajja amanyikiddwa nga Maulana Musa Ibrahim Menk, omusajja yali omubuulizi w'enjiri y'Obuyisiraamu mu ggwanga lya Zimbabwe. Mufti Menk wenjogerera bino nga naawe ompuliriza mutaka mu ggwanga lyattu erya Uganda si gwe mulundi ogusoose, guno mulundi gwa kusatu. Wabula ku mulundi guno eggwanga yaliyingidde omwezi ogwamugula nsigo oba ogwokusatu, wabula okusinziira ku kalenda y'abasajja abawalabiya oba abawalabu guno guba mwezi gwa mwenda era nga gutuumiddwa erinnya erya Ramadan, gwe mwezi abayisiraamu gwe basiibiramu era mwezi mutukuvu okusinziira ku nzikiriza yaabwe. Era kiwanuuzibwa nti ekitabo ekitukuvu abayisiraamu kye bakkiririzaamu ekya Korani kyalabisibwa mu mwezi guno gwennyini ogw'omwenda oba ogwokusatu nga ffe kalenda yaffe bwegamba. Amannya omwana soda, wabula nga tetuneeyongerayo ngenda kusaba following Facebook page yange eno, TikTok account kosa ne YouTube channel emanyikiddwa nga Export TV subscribing. Mufti Ismail Ibn Musa Menk yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa Ssebaaseka omwaka gwa 1975 bw'ogattagattamu gwataawomerwa Mboona nga wagumirwa obuyinja bw'okukuba n'ogendako ku ssomero abaatemera mu myaka gy'obukulu 49. Yazaalibwa mu katundu akamanyikiddwa nga Salis Balelo Desia ng'ebiseera bineeno wamanyikiddwa nga Harare nga kasangibwa mu ggwanga lya Zimbabwe olw'okuba nti kitaawe omukulu amanyikiddwa nga Maulana Musa Ibrahim Menk yali musajja Muisiraamu era ng'abunyisa njiri. Menk olwategeerategeeramu n'amukwasizaawo ekitabo ekitukuvu ekimanyikiddwa nga Korani n'okutandika okumusomesa olulimi oluwalabiya. Era Menk yazikwasa bukusu ng'akyali mwana muto. Bino ebyokusoma okuwa bulijjo yagendako ku St. John's College esangibwa mu kibuga Harare okusoma siniya. Ng'amaliriza siniya baamupirimpya okukakkana nga yeewuuyo mu ggwanga lya India mu kibuga ekimanyikiddwa nga Gujarati. Baali bamututte okusoma koosi ye ey'okufuuka mufuti ku ssomero erimanyikiddwa nga Kanthariya Darul Uloom, era koosi ye eno yagimaliriza Madina. Ng'amaze okukola ebyo byonna omwaka 2018 gavumenti ya Denmark naye yamugaana okusala ensalo zaabwe okumala emyaka 2. Ebya Mufti Menk tebiggwa malojjo naye kkiriza mbiteeke ku bbali tusisinkana. Export TV to the world.